Okulabika nti mukono gwange otuuliriza ku Part of Africa Radio. Leero ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga nkuziza ku ddala emabega emyaka gye giweze 12 mwaka gwa 2011 amawulire gafuluma okuva munda mu ggwanga erya Somalia nga Prime Minister w'eggwanga erya Somalia Mahmoud Abdullahi Muhammad eyali Prime Minister w'eggwanga erya Somalia olunaku luno olwaleero yavaayo n'alangirira nga bw'agenda okuva mu ofisi y'obwa Prime Minister olw'ensonga nti waliwo amawulire agaali gatandise okulabika nti gajja awo kutandika okulabika nti gamunoonyerezaako. Ono yagamba bwe kibanga bwe kiri bwe kyandise okuba nga ekikolebwa ku lw'obulungi bw'eggwanga erya Somalia ne bannansi b'eggwanga erya Somalia kaasalewo ekintu kino akite ofisi y'obwa Prime Minister agiveeko. President ne Parliament ey'eggwanga erya Somalia baali batandise omutunula nga baga nti waliwo ebitatambula bulungi mu ofisi ye era enteekateeka zaali zikolebwa ono nga baagala kulabika nti bamugoba ye n'abatebuka. Olunaku luno olwayo n'afulumya amawulire ng'agamba nti ku lw'obulungi buno waliwo amawulire agaali gafulumye nti ono ng'agamba gavumenti y'eggwanga erya Somalia si ye eri mu buyinza wabula aba Islamic State essaawa eno abajojjomya eggwanga lino abeeyubulamu aba Al-Shabaab be baali bongera okulabika nti bafuga eggwanga lino aga nti bwe gabanga muri bwega tubatandise okunkola okunoonyerezaako ye n'agamba kaave mu ntebe. Leero ng'ennaku z'omwezi mwaka gwa 2011 gy'emyaka 12 kwegamba nti nga bali mu mbeera ya kwagala kutereeza Somalia naye bugenza okutuuka olwaleero nga Somalia yagaana. In fact ekigenda maaso kati ndabyeko nti waliwo massive recruitment bagezaako okulikrutinga abaana abagenda okuyingira eggye ly'eggwanga lya Somalia abagenda okusigala nga amagye gano agatimisi gavuddeyo nti enteekateeka yakuvaayo amagye gaffe Uganda, Burundi n'abalala babadde bakuuma emirembe. Kati gavumenti ya Somalia yatandise okulikrutinga abagenda okusigala nga bafaafagana ne Al-Shabaab. Yo one bwe manze ndi emabega w'amawulire onambuulira baafa baleetebwa ddi?